Ambienti ono tewali nsonga lwaki agenda anyumize oli musima abankwana sima abakola ki nalongo kitone yatugambye anko ebyala yagala kurepinga kituufu si kituufu ulindako sokolindeko kituufu si kituufu si kituufu otekamu mwana w'omusajja kituufu si kituufu wabimugamba tewabimugambako musendi yali akwana tiyagambako nti yaburepinga yagati yali amukwana wama kituufu si kituufu ono yabyogera lwaki asekaaseka nalongo alimba oba era kyenadde nkunnyonnyola nti nambwayo levo yesi yakwogerera baba yabyogera tabiddamu ekyo kyenayogedde omutegezangako kurepinga oshekedde mukasa nokusaba takusabangako anko bagament anko edi yakusaba nozo okiwulidde so kati nambwayo mumuleke liva no si kyekyo erinnya lyange libe ttono naye kasita nambwayo atugamba nti kituufu yabigamba Naalongo bye nayogedde nga bimuddira nti takiddamu mukazi mukulu abantu beekwana bulijjo ne mwegaana mba mweganye buli omu n'agenda mu maaso n'obulamu bwe talina genda ng'akinyumiza buli omu nga bamukwana wabi njogedde wabi nabwe ngogeza ebbeere ate Bernard walirayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Musibye mutya mbadde wa Dadi mbadde wa Dadi inkoze nnyo nange newamu ka break ka myezi nengamba waaye kambiko omwami naye no space yange balemye okukozesa wenviiriddewo wali muntu ayinza ku oba Saalongo wamuliisa kimanyi gwe ne Saalongo muli muti bumwe mu ambassador of long distance relationship anti owena yali Saudi Arabia ali ku wifi wa Mwarabu yakomyewo omukyala we contract y'emyaka 2 eweddeko yona so wa contract yagenda n'akomawo mami Saudi yafulayo waka yakwatagana ne bababa ati omwami yali atya mwami wange gyali mulungi alhamdulillah mukama akyatukuumye amina kama akyatukuumye laavu weri I know ndigwe nemwe kino ekintu kyenjegezaako okwogera abantu laavu ekulabika ne maaso bale mokikkiriza nambwayo naye nze Musa musajja muwanvu aganya abawanvu bati ogenda ku vidi Musa lwaki olina omukeeka mu bbuutu sako njo tubuzeeko Musa wa Nuupu ako jeke nzitoleke maali nze ani echi abinkubisa ekyo mbwe mbizi ababa ikinyiza omwami osimusira mama nge musiraamu nze siri ambizi kati okunziriza kwe kuŋŋamba embizi yo gitutte kati abadde ayagala kunzirisa bigambo naŋŋambe kigambye obwedda kigamba oba ogenda otule mu mmotoka nga kiganye kyagala bakubasita kati bagenda babiri ne anko kati ekigenda obbeera ewaka matalisi bagenda nnyo ase negenda zanya maniyo bagenda kuva ku nnyama badde ku kiwanisa omukono mu mmotoka okiraba kati abadde ansirisa nga mbyogerako ati badde nebuuza oli embizi nsiri ambizi bange musiraamu togira rabbaawo sijirya nange nganze sijirya naye ne bwe nandifunye ekirowoozo eky'okugirya ekyo nakyo nkiteeka mu mutima sijirya kubanze
nalaba firimu basindika emizimu mu mbizi lwekyo kati ne bwe nandifunye ekirowoozo ky'okugirya omwami wange musiraamu kojenkeniza atutte maali naye kati omuntu avuga firudo ogiteekako otya gaadi ya Musa eya baati yakala kine baati avuga firuda ya Musa naye ya Musa yali ya bbulu era ya baati kati Musa eyo motoka wagigula waffe nze abadde abuuza ovuga otya firuda n'ogiteekako gaadi bakoona ate tuli kodinga naye wa firuda oteekako otya naye agimuguza agiteekako investment ye n'ennamba bannanga abagole abatu lumu ngenda funa omubbi ajanzireko akantu nkateeka okwange kamenyeka akange kamenyeka ngenda kubba kajenkenizi nze n'obubbi tuli tuti njagala akyuka olabe madamu madamu amabina kwegali kati ekigenda obeere munyonyo bannanga ye wa anko wange jenkenizi tomanyi anko wange abeera munyonyo kale singa oba yagenda mbabiva tetwagala underperforming Uncle Bye nzogenza otya daddy ogenza otya madamu mutulabire madamu mututwalire mubabiva wayitayo kuba kyolagako si kyangu anko jenkenizi mubabiva watuuka naye tukwagaliza birungi kubanga leero mukyanzalibwa si anti abayagala kunkuba nti njogere ekyembizi nze mbiveeko agenda mu ennyama etali bugumba omutujju bana emukuliko eyo ku kivulu nalongo kitone nakulabanga weeyisa moka black red carpet naye nga baboda bambi bali babiri nga babatunuulira nze be nalaba ng'oyitawo bali babiri nga bakutunuulidde enkalirira bakakuyingira munda n'ekivulu kyali kirungi alien skin yajja bambi bali kusupportinga Nalongo omuzannyo gwanyuma by the way oba tewakozi wali wa musajja nze nabalabira ku internet wali mu black ne Nalongo yayambala ka green ngali smart ng'ataddeko ka wig bambi mwanyuma bangamba nanyuma mwenna mwanyuma naye mulimu abagamba nti temwanyumirako ddala anti Fulgencio presidential advisor gwe balepinga blaza we yagambye mtetwanyuma temwanyumirako ddala wali gwembo simanyi akabwasuna benike yasesema ebyo byaggwadda Nika tulachi yabadde akuvuma okufiirako. Simanyi nze no sirina buzibu n'oyo omukyala. I know she's a grown up person. Muntu asobola otegeera mu mbeera yonna eno omuntu omukulu waliwo ebigambo ebitalina kumuvaamu. Kati ate ffe abaana abato tetulina kugamba nti ate tugamba omuntu omukulu. Nyegozadde nambwe ayijjukira naye eŋŋombo. Olaba waliwo ekintu ekisukka. Ne bakubira nnyo mu ngalo. Lumu yansangako. Twaliwa ku H&M nanvuma n'ensirika. Naawe. No, nze simanyi kuyomba. Yakuvumako direct ne maaso ku. Yes. Nayomba kuba nze mumanyi mukwano gwange tuludde nga tuli ffenna. Nze kyenyinza okugamba nti lumu nakolanga emirimu gye nga ntya reporting. Kati omuntu ngo esobola kumudda mu kigambo kibi naye. Just waliwo ebigambo nga tolina bifulumya. Kati ku muntu kuye nanga alina kunkubira simu nangamba nambwa kinene wakoze kibi. Ng'omuntu omukulu dani okudda ku internet nakuweebuula. Waliwo nga tolina kuweebuula mwana.
omwana wabeera nga mwana muto olina mukubira simu namugamba nti wanene wakoze naye saalabe oba kyekyakuvumiza oba lwakuba badde ku kivulu kya Naalongo nze entalo kyova nze mbasabye entalo zaabwe bwe mba nga oba nkoleddeko omuntu ekintu nze entalo zaabwe tebazinteekamu nnyo nze siri muntu wa ntalo tebanteeka nnyo mu ntalo ntalo erinnya lyange libe nnyo ttono mu ntalo kuba nze simanyi kulwana ntalo fizikali sizimanyi yakuvumye neŋŋamba nambwa yali mu mbeera ki mbugwe mbusimanyi akayakazi kabbi kayaye namubbaki simanyi namuyayaki olaba nti ebyasi muntu aba ayagala kwonona bwonona erinnya lyange olaba namukasa nze njagala nnyo abantu erinnya lyange libeere ttono nnyo mu ntalo zaabwe entalo zaabwe nebali nze tebazinteekamu kati togenda kutandika lutalo nze nobwedda ngamba nambwayo kajje tutandike nze nkuwa etteeka nkugamba ekisooka yalina dola fake otandikira awo yalina dola fake ng'ali ku live ng'azibala naye nga zali fake nze ndudde mu buyaaye mbimanyi nzimanyi kubanga nze sifunangako musajja gwendeetize nga mpa sente za Uganda dola pound yes pound ye plus 44 ewa abafere nga yakuwa ku pound n'omuyita omufere yampaako nno n'ey'ekicupuli yampaako pound 2 nga za kicupuli naye wali wagwa mu muyaa banaye nagwa mukadde omufere maama yatuwa ekicupuli kya pound nampa ne perfume n'ensabula obulago muno mwonna nenfuna amabwa yazijja mu terekero ly'aba orphans kyova olaba bwenjagala omwami wange mundeke kuba ndaze kye omukazi we balina omwagala omukazi we balina omuyisa kati ennaku zino zonna z'otabadde kumpi naffe obadde okola ki badde nfumba ofumba namukasa laba noono omwami oyo alidde ng'empombo otokosa mpombo nga nteekako oluwombo lw'enkoko empombo bazifumba ku mukolo mukwano laba noono gwe amaka gagenda kulema nambwayo omwami bamuyiiyiza nenfumba oluwombo genda mukasa ajjukira ebigambo byewayogera kuza omwami wange sigenda kumulaga nali mulaze manti namulagawa mwamulabyeko mamwange mba sitegeera nze nkubulira ebigambo bino bwemba n'omukulu amagezi gaye gaba ku 0%. Gwe bw'oba mulavu tofugika sifugika waliwo ewamutunidde ansanye omwana oyo mukwano gwe gujja kunzita omusajja wamwebise n'omweyalira ate awo bwenjagala awo bwenjagalira ddala wamwebise n'omweyalira yes obulako okumunywa bunywi kati ndi in safe hands mpulira byonna ebyange nabimuwadde saagala sigaza n'ekimu abitwale yes namusajja akoledde omwami wange love yakupaluseeko enda ku internet nze sinapostingako mwami tetunepostinga waliwo emu abadde awo nga oba mukola advertisement I don't know nemugenda mu room simanyi kati mwasuzeeyo eyo nedda tetwasuzeeyo mwazeewaka wabula ndeka tetwasuzeeyo tetwasuzeeyo kabadde kalanga naye katambuddeyo kabanga kabadde kalango abo bulanga bonna bakunoonyeko ne mwami Dios mwami taliyo yagenze taliyo mamwange amma kwe kulabako kwe kuddamu okundabako naye era bw'anadda temujja kuddamu kundabako yes omanyi olaba nambwayo biseera ebisinga lwako abantu baladde bagala namukasa abuze biki omuntu ono gwoba naye jjukira temweraba muyinza omala emyezi 7 mugikulungudde kati kana akadde akatini kaabaawo mukakozese kitegeera luli bwe yali yakadda nga nzija n'enkola bwe nzirayo bati twatuuka nga yina ebintu byenjagala bye tulina okukola ababiri ate nga siriiwo ng'olina pulaani z'oyagala oyisaawo oba ng'alina byayagala tukole babiri naye
nga sibaawo mubaamu ebintu bye mwagala okukola ababiri ng'abaagalana ng'okuzimba ennyumba okola ki bingi bye tukola ababiri just kubeera mulaavu kiki si mulaavu mubaamu ebintu ebirala bye mukola nga mwagala no spending akadde mwembi to create memories kati buli wobeeraawo okimanyi buli wenzibiriza bwe nti ndaba omwami wange ng'akola ki nga oba ampa kahaaga oba nga ampa caayi bye tuzze tukola nga tuli babiri mbadde nkeera ku makya nga sinnatunula bwenti ogenda owulira n'ensuga abandi bake banyiige kati abadde akola breakfast in bed oba gwe abadde agikola kibadde kisinziira olumu nze olumu ye kati ngeri ye gyalimu oluzunguzungu abasajja abaganda be batabikola omusajja nze nali siraba nkuna musajja aggulira mukazi luggi olw'emmotoka jjajja wange namukasa eyeefiiridde golowooza lwaki nawunga oli omusajja anzigulira oluggi ansikira akatebe nga ngendo tuula bannaye mwagale ku basajja abazungu abakulidde ebweru yes empewo nekufuuwa n'akuwa esweta bannange ye nemufuuwa nze nakoma biraba mu firimu n'empewo badde ng'enfuuwa najjamu esweta n'agiba nga nakugambye hani otambule n'esweta nemugana gyerabiti nomala okwambala bwoti nakuba perfume nagamba jangu nakuba perfume nomala nobanga otuddeawo nakunyiga ku bigere massage nange mwana wange namukwano gunninye oyagala kati girinnya kati njagala mukubira aye no simujja buli ssaawa mba mutawaanya naye abyagala ati bye bennambwayo okwagala omusajja akwagala nze nkubulira to be honest mbaddeko mu relationship but ndowooza mbadde saagalwa kati oyagalwa nawe kati nkiwulira naye luli ndowooza luli babadde bankozesa bukozesa nga nkuba kyeyo eno gy'owulira nti bakwagala wakagimala mu bbanga tugenda aweza myaka 2 tugenda aweza 2 years so ziri relationship ze nalimu nali nkuba byeyo ovanga ku musajja akuwa fake pound yampa pound enfuna ampa spray gundi perfume enfu tokavunza Salongo mukazi we yavuddeyo ku Saudi Arabia kati ekibeeraawo ekiro ye nambwa ebyo ndo kasuku bye tubadde tumubuuza nga wali bibadde bituufu wabula tongamba nti tobeera ku internet anko yali agala kulepinga neŋŋamba maama wadduka woli anti-fulgency yo muganda we yamulepinga maze ennaku nga 3 nga siri ku internet for sure sijja kulinga kati era nze ono yabinaze nga I'm trending like this era nze ninze lwa 6 olwani tuwulire ekigambo ekive yali ayagala okulepinga ani mbu yali ayagala anko wange Eddie Sendi Sendi kaddiwa waliwo abantu ng'emyaka mulina oggiwa ekitiibwa nga temulina na mugiteeka nnyo mu bintu bya kuperegesi he's a grown up man kitegeeza oli yagimukubisiza tteeke omukyala we waabiwulira ati nange era nagambe naye maama kinaalabika kitya madamu ng'abiwulidde anko waffe nga wakitiibwa ate yayagala kutwala kya July na fosi waliwo emyaka gy'otalina nakwepatiika nnyo ku basajja b'abandi kati mukyalawo mukyala mukulu byonna abirabye oshegedde n'omwami mukulu essaawa eno alina okuweebwa ekitiibwa alina contract z'alina osayininga nga n'ebyo tebalina biwulira nga brandi teyeesembereza kigambo rape and that is bad by the way ani yakyogedde Naalongo maama wange mamiwo oba yabadde busungu bwazze n'ayagala omukasukira tteeka eyo babanga yakyogedde yali ayagala bisoomooza byo ebisoomooza omukazi yenna alina kukwanibwa no bampe kooko omukazi yenna aliwo okukwanibwa naye kisinzira ani akwana mbu wali awo mu mbeera enzibu nga anko wange kyeyekola mwami Sendi mbu esimu yange eri wambalageko ku kyati naye omwami mumuwa ekitiibwa naye nange nawakanye era nagambye mmoze anko wange bwe baba bamuwaayira ebyo ngenda mu mmotoka enkuba oba enzita enzigyewo
uncle wange tasobola. I know he can't. Oba Nalongo jasi yabadde ayagala mu kasukira nkonyogo. Bamunyizizza Nalongo. Yi bagamye ekivulu kya musazi. Ani yakyogedde? Yi bonna basatu Uncle Jenkins but lune uncle wange Saint. Namuyo omuntu eyabadde mu kivulu. Ng'omugamba kampitewo nga tolina woyisa kigere. Bambi. Abantu bazze abawagira Nalongo. But Nalongo is a nice person kyennamwagalako. Ne Saalongo yennyini yasasudde ize n'asasula ne mukyala we. Mukyala wa Saalongo owe Saudi yamudigizaamu. Mu America. Wabula Saalongo mukyala akulage ku passport. Akulage ku passport. Oyo wa America. Nze yangamba bweru n'endowooza America. Eri enowa oli omusajja gye yali atwala abantu. Oba Barbados. Nedda se gye bazaala Rihanna e Barbados. Kati waliwo ekifo ekiri awo. Mbadde ewaka omanyize oba bulubiki. Namukazi omanyize papa waaba mulwadde. Sibeera nnyo ku internet. Ye nga asirise mutabani. Omuwala nalabika yamusiimye. Gwe. Mama ani ayingizaawo kahali aka. Egwe nambwani. Nange nagamba anka akoze atya. He's a good person. I know. Ate muntu abuulirira asobola okubuulira nti wane eno okozeemu kikyamu. Nze lumu nafunako ko obutakkaanya mu gurupu etugatta. Najja mu inbox yange nangamba no what was doing is not good. Ne mugamba I'm sorry. Kati omuntu ng'oyo tebalina muteekako ebyo. Nze n'abasabye bwe muba mulwana nnyo entalo zammwe. Erinnya lyange libeere ttono nnyo mu ntalo. Siri muntu wa ntalo. Awo emikono gyo gyozezzaako. Kirayika Nalongo ngeri gye amanyi bw'oba olwana ne opponent walabika yasanze n'agamba kannume wanume kino kijja kuhiitinga nnyo kimanyi. Naye buli omu akwanibwa Namukasa. Nawe omuntu asobola okukwana. Ne tugamba anti twagamba mu budde bwe walimu obuzibu. Ate anko nga ayagala bisoobooza. Nenze nategedde era mmoze namugambye ne mugamba anko wange Eddi gwe manyi. Tasobola. Mama wange yakyogedde. Iye. Ate no mama tatera limba naye. Ogambye eki? Tatera kola ki? Tugende walala. Ategedde tegeera atategedde. Kireke. Bwe kityo bwe mubale kuwagira Nalongo kitone. Nena n'omwaka omulala. Ki abantu bakuba show yammwe? Naye bayogera ki? Zanti nabirabira ku internet kubanga nali mu kifuba kya daddy. Ngabagamba mbu anti-fulgencio kivulu kyaki mbu simate mwajja bantu n'ab'ebyokunywa ne bagaana obbitunda n'avuma Nalongo waffe akavuyo akaali wali. Onkwata ku bbeere. Microphone ojagaza ki? Ebadde teriko? Obwadde opiikinga eddoboozi limu? Nange. Kati bwe kinazaala omwana ow'okubiri kiraba ki? Ayina baby girl myezi 4. Awaseze 4. Kati awo alina kuteekeramu olulala. Okitegedde? Nange munnange bwe naatuuka ozaala ngenda zaala nga kamyu. Kumu. Katalame katono. Kwa wewe nnyini w'olina oteekeramu olulala. Ono aba aweza omwaka ng'oli agenda mu leba. Tofaayo. Eyinga omwosera otya tujja kugula eddagala. Tujja kufuna eddagala ly'ekimu. Tujja muyirayirako ebiddagala tofaayo. Za ku mwana myezi 4 gy'egyo. Zaddi ku mwana nambwa. Mwana muzeeka. Omanyi ekirwaza omwana? Kyekyo. Ayina bazannya nabo. Ayagala mwana munne. Agwazanya naye. Nyabo. Genda mugulire emmotoka. Ayagala mwana munne. Mugulire ne teddy bear. Ati aba ayagala mwana munne. Kibeera kyebo wa kisajja kyattu. Kibuyana. Nakafu ke mwatulese mu mulimu abasajja bagagga. Bonna bakuzeeko. Moze no wali ku editable naleseewo ebisumuluzo byange. Nange waliwo ebintu byange. Babirabye. Abasajja abagagga we bali. Waliwo oli ewalandi cruiser. Oba ali waje yingiza. Ibyen. Chakala mmanyi oli alese ne hybrid.
Million 12 ene ringa mmeka Nengali ne madam. eno nga ninga agimanyi ene mmotoka ngimanyi Oyina nyini yo. Ngimanyi. Gogenda ku mukolo gwa Kojja Kimbo. Happy birthday. Kojja Kimbo. Anti yanga lumu June. Si 2. Lumu 2. Invitation yange tenatuuka naye bagireeta owa boda. Yakuyise. Nze ne Kojja tuli tufe tugenda okwata omukolo. Wanji. Tumukwate nga ava ati mu nnyonyi alandinge. Anti Kojja waffe w'amaala. Salongo. Kojja Kimbo w'amaala. Okayisizaawo. Kojja Kimbo yakwadde invitation. Tenafuna invitation ya Kojja wange. Yabawadde tukakatabaagala yo. Omusajja alina ssente. Kojja wange omukolo guli Kigo anti oli esimu gy'akozesa. Omukolo guli Kigo bwe tumala okukola. N'omukazi mukomba mudaali. Alabika ssente omusajja alina ssente tebamubeera kwamu. Kati oyo agenza kugula mbizi. Batundayo po. Eri gye batunda embizi buli gwolaba ayitawo abagenze mu mbizi. Wano waliwo baganda basuuna bangi. Baganda basuuna bangi. So Kojja Kimbo wa birthday. Happy birthday. Kojja Kimbo. Ate bw'ogamba happy birthday tajja gitegeera nga happy birthday Kojja Kimbo in advance. Tugenda ku birthday ate tumukuba oluseke. We wish you a merry Christmas. Kichiba kitya. Happy age. We wish you a happy age. Bade nangenda gamba wish May you a happy new year. Gracefully with a lot of money. May you put 5 million on my account. Neze ndowooza byagenda wulira jogoli. Bwe namugamba amazaalibwa amalungi Kojja Kimbo wa Kojja Kimbo. Oyina ssente nnyingi tubadde tusaba oteekeko $5,000,000 ku akaunti ya. Nze kye ngenda okukola bwe tuva ku birthday kwennyini kwe ngenda okukubira omugole oluseke. Ajja kuwa. Nina omukuba oluseke nga naakatuuka mugambe emmotoka yange ensiseeko. Mwakwatagana mutya ne Kojja Kimbo? Nze ndi w'amawulire w'amaanyi yannoonya. Nakulaba oli nga muli mwenna ku mukolo. Jjukira oli lwe nakusanga. Kojja Kimbo wa by the way mukwano gwange yali nga tukyasoma ng'asula ku nnyumba za Kojja Kimbo wa. Awe namanya naye ate awo ne tugenda buli omu nadda eri nga tukyamuwuliza naye nga takyampuliza nga ne mukwano gwange yavaayo. So ne tuddamu ne tuweesanga awo namukasa buli ky'okunoonya biki. Ne tuconnecting era omukolo gwe tugenda gubatuusaako ku Megatron Butereevu. Kojja Kimbo wayasasudde live broadcasting. Yagambye agenda asooka atuukiremu helicopter. N'oli gye yatuukira. Ate eno retirement. Eno eyaleese Diamond Platinumz. Naye bannanga nga bakuba nnyo Diamond Platinumz. Wamuwulidde? Bamwogerako. Obuzibu bw'abayimbi baffe balema ommanya nti bo tebakyalina value y'amaanyi. Tebebrandinze nga basita. Wallahi. Okimanyi abayimbi baffe tebebrandinze nga basita. Olaba Diamond. Wo. Osobola okukwata branding ya Dikenzo n'ojja ku ya Diamond Platinum. Dikenzo wo. Anti nkubuuza osobola okukwata branding ya Diamond Platinum kati singa Jose Chameleone alinga Diamond nga musinga nako. Okimanyi? Naye whatever the case kibeera kibi omuntu ali ebweru okujja ena ate n'amanyiira ali wano. Eno Uganda bwe kityo. Onoga omugga ate omugenyi n'agukubisa. Ye Uganda. Eno Uganda mujja wakuba embooko ng'akubyeko omusajja n'akugamba oli wankukube. Nawe n'ogalamira. Nakuba. Nagamba mami. Kati nzo jango manyira nti simana babbaawo nga bwe sikuba gwe mba nakubaani. Nyabo. Mba ngenda kukuba. Kati ya Uganda. Uganda omunafu. Osobola kuba mujjawo. Ngozengo manyira. Bwe sikuba mbwa nakubaki. Bakunyumiza namukasa. Nze waliwo omukazi yali anepikira kasuku yangamba mbu besanga mu sauna nangamba mbu ebe last warning. Ne mugamba demu ayogera erinnya lya mukyala Nubiani. Akole statement ateekemu namukasa. Zidde okunywa. Mugambe twesange nkusange wa. Bepanka. Nkusange wa. Nkuwulira mami. Nyoke mukube. Ya Rasulullah. Oba bawe teyakwata.
daze nkubulire bye bantu bepekapika musimaya na mukasa ebere last warning mbwakayiringwako naye njagala akole statement nga yetunuzaamu kamera amalo gikola alemeyita mbakasuku amalo gikola aŋŋambe anteereko live location wesange mwewe nyabo ajja kumanya ekyantoniya namukasa wange gwe nze nkugambye omukyala yagamba ebe last warning yenna omukyala gwe njogerako yemanyi yasanga kasuku n'amugamba simanya akayiringu kannamukasa ebeere last warning webale naye nze kyemugamba akwate video agyetunuzeemu amala nteereko ka live location zidde okunywa ogenda mukolaki bagenda mukuba si yeyeyerusa otali ya mama nyabo mama yake kama naye bagenda musanga mukube kasibairo akimbadde nkumisinga nnyo bambi bawo mugambe lwakomawo ate twakwegiza nnyo bwoti eno tusanyusa twayinza mala wiiki namba nga toli mufe mbulwa musajja olwo waana akukyawo nga lwakyankyawo lwakimudiriza olulimi tosuubira kukyawo Meddown. Tosubira kukyawa akutulekere. Tasobola kunkyawa nga lwakyankyawo. A few moments later. Mama ntasa kunkyawa kuba njagala nga bwe mwagala. Okwekyawa naffe. Okwekyawa n'omwami wange tuli tuti. Era yaŋŋamba olina okuyiga okusonyiwagana. Kuba nambwayo bw'omuvaako era odde ku mulala kyogamba buli omu talina nsobize. Ensobi zaffe tugenda zigonjoola asabe nga nange bwensaba bwempulira nga mukooye neebake enkya nja zuukuka nkyamwagala naye bw'awulira nga nkooye nga yeebaka sobufumbo obwo balugendo otambula watali kukoowa tokuwankyukira tomagamaga zitoye kantumule ebibaamu munange guma kino kyoyingidde kiringa kiyungu ogenze kufumba omukane bwe gweyongera nti wali oyagaddeko omusajja n'akugatta ne muganda wo amazima owulira otya kati olaba relationship kati kankubulire nambwayo teri relationship egenda beera kaweweevu teriyo but muyina kwegumirigana banzaala waffe nina empisa zange endala naye bamuzaala mu famire endala ayina empisa z'endala so tulina kwegumirizigana bwankola ensobi si buli nsobi nti onaagiyombera mukazi tayombayomba musajja gwebeera emirembe gy'omusajja omusajja wange ayagala emirembe gye muwa ate simuwozesa tinambwayo sirika bakuwagalana muwanga bamusanze n'abawala gyakolera tombulira omwami owange tasobya wangi mwamange mutasobya oba tokimanyi nkonyumeza ki namukasa eryo erinnya naliyitako omusajja n'amala n'asobya ate bw'asobya asobeza ddala oyo omusajja bw'omuyita mutasobya watandika okusobya tobala eryo erinnya naliyitako omusajja mutasobya nakati wejjusa statement abasajja betukoze ebintu omwaka gw'emyaka gyonna naye olaba nambwayo nze ekintu kati kyenayize musajja ne bw'aba akoze biki jjukira beera n'ezo moments ennungi ebirala bireke tuyige okusonyiwagana tuyige okwewuliziganya tuyige n'okugumiikiriza nze omusajja wange bw'omugamba njagala kino nga takirina ngenda kukireka tugumiikiriziganye era nze omwami wange nze nange naye newe banoogera ku kitwasimba ku lwazi eringa ya Irene na Geoffrey Romeo and Juliet waliwo kanene akagamba ennaku zino emabega yali etabuse mbukulu ebyomwana yatuukanga etabuse naye banabyogera mukazi nakubamu n'akayimba nti abeebimwa tomanyi kayimba Irene ke yankuba yakuba mugwe
yankuba mu tuni wayogera mbuki kati no nga bamanyira waliwo yankubira nga bava side ye management ye nga bagala shootinga video mu banteeke mu ngo webigambo nagamba nange nengamba njagala sente na hizo sente sigenda nzikola ntule muri bansukuma omutwe milioni meka bangamba mutwogere musima twagalobere simanya Vixen mu video nga milioni meka tebangamba sente mbubogere naye oluyimbo lwedde lwali lukubanza wandi sosa n'owulira sente ne bwe zandibadde miliyoni 2 nali sigenda ntuuke bansika mu mwambo tukola video kumba agunsikiza mu feeling ng'omaze okwogera ku relationship bakwate bu video a few moments later bajja ebigambo kemweyagadde kati lindirira mbw abebigambo inzo webigambo wamusalako okyo omukyalo oyo na story gye nakola naye maama yali ey'omwana mwana kyate ebyo byonna nabigatta wabigatta wamu byonna nabigatta wamu naye maama byandeetera obusa naye kati nze waliwo akaseera we katuuka nga mubadde mu bufumbo nga mubadde mu bufumbo ng'omukazi yeyeeguya omusajja ne wabaawo akaseera we katuuka ng'omusajja yamweguya naye kati olaba laavu kugumiikiriziganya kati olaba Geoffrey Lutaya n'Irene tebalina gye badda kati buli omu yatuuka okimanyi otuuka mu relationship nga kasi totuuka ku extent nga mutandisa okusaasirigana manya relationship yammwe yakufa muli awukana kufa kati Geoffrey waali n'Irene buli omu asaasira munne kati ate nze balina okusaasirigana kati yeyo laavu tesobola kwonooneka oli ne bwakola ki ne bwakola ki ojja kunyiiga ogambe kati ate kino mutandika okwesaasira namukasa mwami Doris yazeeyo mami wange taliyo yagenze kola yavudde mu Uganda bamuwerekeddeko wamutute nga tewatukwatidde mu video nze omwami wange sigenda muteeka mataala relationship yaffe yababiri si ya online ebifaananyi byabatabukako butabusi bahakinga essimu ate amanyi bambi okukola bu video nga mwali n'agamba nga buno bwe bakogera namukasa nedda kati olaba omwami we bamuteekako attention nyingi kati bambi talina wasiza ono aba mukogera kino ono kiri kati ye ali mugezaako laga nti talumizibwa ali naye ntogere ku mwami so bamuteekako amaanyi mangi kati olubuto olutuuseewa olubuto lutya wayi lubuto sibangako lubuto wayi lubuto nali nkooyo olabika we wankwatako nga nzisanye nze sibangako lubuto nze namba mulimu ebintu ebimu setwetaaga kupakukira mwana mweruli tetwetaaga kupakukira mwana naye kaakati ate olubuto ekirungi lukula ludda mu maaso mujja ddulaba bwe luba lweruli naye nga teruliiwo gemazima ki ekigaana okuzaala namukasa tetunnatuuka mutya oli mu kulya ssente za musajja walabyeko empeta 2 ku mukono tuzirinde tokkirizanga laavu tokkirizanga mukwano kukufuula maama nga tegukufudde mukyala ekyo nkigamba nnyo buli muntu nno gwembeera naye leka laavu yeesooka okufuula omukyala bw'ofuuka omukyala laavu ekufuule maama naye tokkiriza mukwano okufuula maama temuzaala baana bajjenjeero era nze n'omwami wange tujja funa abaana inshallah but not now mwaka kyogo tetumanyi mukama olwali tuwazadde naye si kati si guno mwaka si mwaka gujja wootabadde nno munnaaye intaneti ng'eri ku ggwe nga bagamba era omwami weekubye n'obufaananyi ne mujjawo mujja wange lala oyo mwana mukwano gwange ate tabangako mujja wange nze nkubuulira mazima mulwakwa intaneti nze nkubuulira intaneti tubawa ekyo kye twagala mulabe namukasa waakalaba abasajja nze nkubuulira nambwayo nze kino nkyogera mu kamera newe baba bantaddeko omubbi nga ze naŋŋamba mpaayo omuntu omu g'owakanira omwami wange tasobola kwana wallahi billahi katonda nzijangawo ng'akwanya tasobola laba omwana agenda okufa ekikutuko bakere bamubike omwami wange gwenjagala tasobola kwana tasobola bwenzi kankuyigirizeeyo akantu k'abasajja kale sijja gamba nti wuwo
naye omusajja yasobola okwanjulira omukazi n'agamba oyo mukwano gwange naye nga beeyagala anti gye bali abo abasajja naye namba oyo omusajja gwe nnina sigambye nti wo n'akukkiriza ne weekuba n'ebifaananyi n'omukazi oyo n'omupositinga waliwo yagamba nti yapositinga shuga mami wa bbaawe ng'amanyi maama we beba abasajja munaye gye bali naye nze namba oyo nze nkusabira ofune omusajja alinga owe wange ojja kumanya omusajja abeera faithful ali atya omusajja alina plans naawe ali atya omusajja ali honest ali atya omusajja ali hamba ali atya bannange katonda yampa omusajja alhamdulillah sitoma so nkusabira kyempulira ne qualities zendabye mu musajja wange naawe ofuna omusajja bw'ati yes omwami wange hybrid ya jireza byo byaffe byafuuka biti ebyamu omwami wange yaŋŋanya okwogera ebintu ebimu mu mawulire okimanyi omwami wange akimanyi ndi vulnerable akimanyi nti yaŋŋamba hani oli so vulnerable buli muntu asobola okukozesa kyayagala yes naŋŋamba ebintu byewakandikirawo binyumya era sikyabinyumya naŋŋamba buddamu nja kunyiigira nga kati kyogenda kuddamu kuŋŋamba bya nnyumba nga private life ebyenyumba bitya ffe tupangisa si kyemwagala owulira tupangisa omwami wange nga bwe bagamba tiktok mwavu tugende n'ekyo nze amumanyi mumanyi but you're in love I'm happy that you're in love nsaba mukama love eyo agikuume nze I always tell you nze njagala nnyo abantu abali mu love nze ne bw'aba mujja wange nga yeeyagala ne bba wange nnyumirwa nnyo love eyo ado namba wefuna omusajja ogenda kuwumba tekisoboka bukwala olinamu akwatamu no tekisoboka ekyo nakwatekwatemu funayo akwatakwatamu okuwumba mpozi kyeki otuuka n'owumba oyagala kuddamu funa mbuzi ekanziremu mbuzi y'obukulu tenyuma ejja nnyuma funayo lisaalongo lyo oba limoze eryo naye moze ono lisaalongo balinga abayagala abaana nabalaba zembati abeyagala banaye n'omugagga atava mu ttooyi omuka ku mbizi nga bagendera kati nedda bewasigino kati omusajja yasooka okgenda gatali mugezi nze nti sibikolangako nze ndudde mu field eno industry nze ebyo mbimanyi nze naliko ddiira w'abakyala olimba ng'oli ayagala kuba n'oli ne mugamba olina meka mugambe we namba omulimu gwe sikoze teguliyo olimba nga bakuwa ng'ogenda n'omugamba oli bampeewo kati sikyabikola ng'oli ajja nangamba njagala oyo nambwayo mugasooka ompeeyo kati nanjokya nenzija ewo banange nenjogerera oli omusajja ebigambo nga sigambye enkera neŋŋamba nekokimanyi oli omusajja omugagga yansabye enamba awo naawe oba oli active nga wakyamuse ku bye nakoledde CV ye gye nakoze ng'oloba kuwanga mmeka kisinziira muwala high class bw'aba muwala w'amaanyi era z'amaanyi bw'aba bano bakisootera ziba za kisoota yinza owa buloka nabukolera ddala nabukola mama mulina kyemwagala mulina ekirala kyemwagala mulina nesalongo tepanga mweyagala nemmoze lwaki muli close you guys are so close mwese